abamu kubasibirwa ekikokolo mu NUP abasirika ng'ate bazifuna ne bazikozesa ebyabwe ne batoogera ate bo bali ntende mu kibiina era balungi nnyo abayogera nti bazifuna ne bakola n'enteekateeka y'okwagala okuzizaayo n'abamu ne bagaananga ggwe be balinako olukongolo paka ne kusawa ya leero. Abazifuna abalala simanyi kubanga yavaayo n'adekelyaringa ate nno ye teyadekelyaringa mu meeting ye yagendanga Nicodemus. Mu kiro muzikiza after the meeting n'agenda n'agamba nange nazigyeyo kakati bwe bamugamba okuzizaayo ne bitabuka teyafuna buddamu budduukiriro kubudaabudibwa Kagabo yasigala ekane mu kibiranga bimwokya kakati kye yalina okola kukwitinga eggwanga Uganda lirina ekizibu nti abantu abafiitinga mu Uganda be bananfuusi nze mukulu mu kibya uluneba bi ehipo kyengendo kola era nkugamba nti ngenda kikola oba kirungi oba kibi wakiri onvunaane lwaki wakikoze mu bibi naye nga nkoze ntya nkikoze kakati waliwo irrespect in agreement to concession mu bibiina by'obufuzi ebisinga ekisinza okwonoona pate ya NRM be bantu okuba nti kasita omukulu akolola mwena abasigadde mukkirize bukkirize era ne bannayuganda baali babagamba nti omubaka omu ow'NRM asinga 10 ab'opposition kuba ye ne bwaba yebase n'omugugumula waaye golokoka sawa yalonda agolokoka nga tusiibula. Why should I lose my brain that extent? Nga tusiibula omuntu ayiga kwebuuza mwe mwagala mukole ensobi principal asirike nga tusiibula. Principal waffe njagala okumwebaza olw'okuvaayo kuddaalira ensobi era mu kino ekintu simunenya. That is his role. Naye nze concern yange process and procedure ensonga engeri gye yakwatibwamu yabadde okay? Is it in line with the principle of law and values of our part of inclusiveness? Kakati nze eyo ye concern yange yokka. Kubanga wabeerawo interest za party naye nange ng'omukulembeze embeera ne interest mu bantu bange benkulembera. For instance, party yatugamba ku milioni 2 ze mwafuna mujjeko 10 zidde ku party za motoka. At that same moment nze nali namaze dde okuzigulamu ambulance. Kakati ne mbagamba ate nga nina n'emisango mu kooti gy'olina okusooka okuwoza. Nalina kumpi emisango 3 ogwange n'ejja nakwedde 2. Ne ngamba banaye nze mpeddemu njabise. Nesente naziguzeemu dda ambulance nasanga omukyala nga alemereddwa okuzaala bamurifarinze Kayunga nga bamusibye ku boda nga mpuuta nga bamusitudde omwana ali magulu nankwatibwako sente zonna nazisayininga dda zaguza ambulance. Kakati munkwatirire bwe naafuna uludu pe if not nsaba munsaasire nammwe muyimirire nange mu buzibu bwennimu muganda wange olwo lwe lutalo lwennina. Kakati abantu bange bwe tubanga tuyimiridde ku maanyi g'abantu as in article 1 people power. People power ennyonnyola bingi even including consideration of aspiration of our voters. Bwe banga sente nziziza mu bantu nange nga sekusiza ng'omuntu why should I be pinned? Kakati bannayuganda ekibase wanu bino byenjogera bino am a member of parliament of the members of parliament. Banja basirise banja abatasobola kuvaayo kwogera mazima naye nga ate amazima ge gagenda okugolola pate yaffe. Kakati waliwo enjawulo nti bwe njogera nga nyambadde enkofiira omuntu agamba yo NUP omutuufu naye ne bwe mba nzigyeko enkofiira eno nsigaza obwongo bwange obutegeera n'enjogera ekirina okola oba n'enkofiira wa NUP omutuufu n'enkofiira eno anti abamu bagamba oli omu ojja kusanga oli actually nga sina muyaaye naye nga fala kubanga omuntu omuyaaye saawa zino kati abeera mugezi naye fala nga yeeyita muyaaye olw'okuba yeetimbye enkofiira ayambadde bimadowadowa gabutusi ateeseeko kuno bicepe n'alowooza nti ewa people power omutuufu kumbe fala mukulu mu kiibi teriyo muntu na joininga NUP ng'ennaku z'omwezi 24 2017 we nagijoyiningira teyaliyo Kayunga teyalina NUP Kayunga tewaliyo opposition yonna. Kakati bwe nzija n'ensiga NUP mu Kayunga district mwonna even beyond teriyo mukulembeze mu Kayunga yawangula nga taliiko maanyi gange nzimbye pate
omukolo gwe bajja okunvumirako ekayunga fefeka omugenzi awumule mirembe teri n'omu ayinza kunnyonnyola yawangula atya yali ansinga emyaka naye ne mugatako vibe mu byobufuzi kwe kuwangula nga tutambulira mu motoka yeemu kakati gwe bw'ogamba nti Tebandeke avudde ku mulamu olw'okuba tawaddeeyo 10 eri ambulance ye contribution yokka gye nkoze mu pate tusiweko bw'oveeno ng'oli w'NUP omutuufu e Kampala ojje mu kyalo ewange omuboofu ow'NUP naye nga kyotwalidde abantu bange kivumo kivuma Tebandeke oba obakoledde kyera oba obagasseeko ki so nze kyeŋŋamba we need inclusiveness and self-esteem and respect ku buli muntu yenna mu pate bwe tutyo bwe tunasobola okweyongerayo ate n'empisa weewaawo tuzeetaagira toyanza nnyo toyanzeege awangaale mu maaso moogi